abatajana kujja kusane mu Thanksgiving era temusobola kiraba nti gwe nasimatuka tasasira yadigida budigizi clip ezitambula yadigida budigizi nti agobankuba matono teri mwana yali ansasidde nze nabazaala nabasonyira ddala ne babali ntemako omukono oba omutwe ne batansasira mukama takibabaliranga nabasonyira ddala naye nange mba nebuuza bwebuuza kweri eyo gye bali banaabazaala ebyaddala okuzaala kweri bakuwanyisa tukiwa obudde era abantu bange mbegayiridde musabirenga abaana bange mukama bakole bulungi. Nze ku internet kuno nze yali asinga ovuma Bujingo ku lw'okulekawo amakage naye baganda bange ebintu by'obufumbo tubigende empola. Omuntu asobola okuleka omukazi mu nju asobola okwawukana n'omukazi naye ng'ayawukanye n'antaana adduse magombe adduse sitaani. Baganda bange tulekerawo okunenya omuntu akuttemu ebibye abakazi si bangu. Osobola okuzaala abaana ne bakufuukira omuteego. Nze nabagamba wano nti ntegeera bulungi Bujingo kyayitamu kubanga natuuka ewuwe n'enkola observation era ne mwetondera nti ebbanga lye namala lyonna nga nnyimirira n'abantu abatalina magezi mu mutwe nga nkuvuma nga nkusojja olw'okubaleka mu nnyumba nende bwe nandibadde nze nti okomye ku mugo gwa ntaana na kati tebannakuba simu nga gwe yakeera n'ozaala omwana oyo abaana abo naye kati basaavinga interest z'abalabe bo abalabe bo be baafuula ba kitaabwe balowooza waliyo taata omulala atali ggwe bo balowooza gwe bw'ovaawo mu nsi basigala ki kuba kyonna kye bali mu nsi Bujingo. Baganda bange ffenna tuyimirire ku kituufu nti entalo mu bakadde baffe tezirina we zitukwatirako ng'abaana tulina kulwana kugatta. Tuleme kwefuula nti ffe abamu twava mu ggulu naye ng'entalo mu famirizi zaffe mu bakadde baffe gyeziri. Naye no bwe tupulitendinga nti omukazi tebamuleka mu nju omusajja tawasa mukazi mulala omanye ekyali mu nju eyo. Omanye ekyaliyo. Omanye ekyaliyo omuntu okufuna obuzibu n'okutuuka olwaleero nga tebakubanga simu. Omanye ekyaliyo abo bayinza obutaagaliza muntu magombe. Baganda bange ebintu by'omukwano tubigende empola. Kyova olaba abantu bafudde oli ne bamutomerera ku gate. Nalabye omusango guli mu kkooti abaana batta kitaabwe. Guli mu kkooti. Emisango miyitirivu n'owulira nti oli baamugulirira akola training. Etunamala okulonda eyo yange mwasama bwasamye oluza bazitwala batyo. Abatalina magezi bali mu kutumalirako mirembe bwereere. Tamanyi na kye kikostinga basasula sente meka okuba pulani y'ennyumba gye weegomba nti oligitwala nga gavumenti ejuuse. Kyo kitwala ky'okumenteni gw'omukazi gw'ogamba nti oli mutwala nga gavumenti etuuse. Tulina Uganda erimu abantu abasiru nga tuwangala nabo. Ennaku z'okulonda mwenna muzijjukire temuzeerabiranga. Bwe ziba zinaatera okutuuka embwa zonna ziba zigamba emmotoka eyo yange eri naye ejja kuba yange ennyumba eri ejja kuba yange oyo omukazi ow'akabina ajja kuba wange. Naye twebaza Mukama yatuwa omusajja omukulembeze omugumiikiriza. Mumukubireko mu ngalo muzeeyi Kaguta Museveni. Muzikubire waggulu mu linnya lya Yesu. Ebyo byonna ababirina ku mmeeza intelligence ye emanya n'okumanya mukazi wani gw'oyagala okutwala. Emanya nnyumba ki gy'oyagala okutwala. Intelligence ya muzeeyi neekuleka. Akalu ka Uganda Mukama akabeeramu buli lwe tulonda. Kubanga abavuganya abamanyi baba n'omutima mubi beesunga abaana baffe, beesunga bakazi baffe, beesunga emmotoka, beesunga ebizimbe. Bayimiriza Ssaababbi mu ddakiika emu ng'omuyaaya abeera ayimiridde ku mmotoka yo. Okitegeera akalabirwamu akakutaagala kukamenya. Nomuzani muleeta nsi ki eyo? Mbaleeta Uganda empya. Uganda empya bw'omala okunziba nawe era mu maaso oli bajja kukubba.
abate mundo omugenzi boss ate batusali bo bawonye be bantu abo be bate mitima mibi for nothing. Katonda akuwa dobula mutakuwe byoyagalo leme kutigomya balala. Katonda akuwa dobula mutakuwe byoyagalo leme kutigomya balala. Naye ku bwoyo nyimiridde nga ndi mulamu. Akatundu kamakinga ako bikola batume sura 4 onyirwe 10 mutegeere mwenna n'ekibiina kyonna eky'Abayisirayiri nti mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi gwe mwakomerera mmwe. Petero yeekyawa nabibakuba. Katonda gwe yazuukiza mu bafu ku bwoyo onayimiridde. Ku bwoyo onayimiridde nga mulamu mu maaso gammwe eyali omulema. Njagala kulangirira ng'omusajja wa Katonda eyali omwavu ogenda kuyimirira mu maaso gaabwe ng'oli mugagga. Zikubira waggulu kitwale n'okitwala. Eyali omwavu ogenda kuyimirira mu maaso gaabwe ng'oli mugagga. Weerabe ng'olina olunaku lw'ogenda okuyimirira ng'oyimiridde mu birooto byo by'olabanga ebirooto bigenda kutuukirira. By'olabanga ebirooto bigenda kuyimirira. Petero n'abagamba na kino mukiwulire. So tewali mu mulala bulokozi. Pulira abeeyita abalokozi gye bali. Mu Uganda tulina ebibiina by'abasumba nga buli omu agamba yakulira obulokole, yakulira obulokole, yakulira obulokole. Oyinza okukulira ekintu nga tegwe tolokola. Kitegeeza abalokozi gye bali bangi ne Bayibuli yatulabula teri mu mulala bulokozi. Mwe bapasita abali eyo mu byalo n'abali mu kibuga ng'olinamu ku magezi toddusanga ensonga zongo zitwalira muntu munno mbu yakulira obulokole. Tomanyi yakulokola, tomanyi yakuyita. Obulokozi buva mu bantu oba obulokozi buva eri Katonda. Kibuuzo kyangu nnyo. Obulokozi buva mu bantu oba obulokozi buva eri Katonda. So kyekiŋŋaana okuŋŋaana nabo mu miitingi zaabwe. Kuba saagala kuŋŋaana wantu nga banga nti oye mukama waffe. Mukama waffe si mulya mmere. Era nagenzeeyo nga ŋŋenzerwa abali. Kubanga obujulizi bwa bano tibwegaanika. Reyand Bonki yasabira banenjiri yabulira n'enjiri essala gye yasaba neddibwamu ne gyali musanyufu kubanga ekkanisa agiraba bw'eri atetesaaga. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Ekkanisa ey'amazima ojjamu ekyamagero nga si kyakugeta. Si kyakujingajinga. Goloza Katonda mu ggulu taliyo abooluganda, tali wano tali mu kukola. Twandibadde wano ng'essala yasabibwa ngeri specific. Nti ettaka lino ligulibwa ekkanisa ey'amazima ebuulira eri ku sound doctrine. Mukama n'awaawa house of prayer nga ye y'obulimba ate. Katonda tasulikasulika bigambo. Tuula okkalire. Abatatwagala n'emmundu bazijjayo naye weetuli. Oba okitegedde. So tuwali mu mulala bulokozi kamaakinga ako. Nsabo bw'aba wakozesa muganda wo yafuna ku ssente. Amukozese bukozesa naye ng'otegere nti obulokozi buva eri Katonda. Abantu bangi mwetisa abantu bammwe abaatereera. Ate nga n'abaatereera temumanyi bwe baatereera. Eri abantu be weegomba nti baatereera nga yatta muntu ne bamusasula omudidi. Gulozi yajja okunkuba amasasi bamusasula mmeka. Tomusangayo mu supermarket ng'adigira. Tomalanga ng'egomba bw'egomba eziri mu nsawo z'omanyi bwe zazze. Mwami eki sanyukira eziri mu nsawo yo z'omanyi bwe zazze. Osabe n'endala Mukama azikwongere. Naye waliyo abantu nga ne bw'oli bw'ofa tagenda kuyamba. Yazijja wazibu. Oba amagezi gazze. Bikulera tumenya 12. So tuwali mu mulala bulokozi.
Eyenjiri njagala kiwulire. Abamolire ennaku Muganda waffe mazima n'agaggawala n'atwerabira. Asobola n'okubanga kitaawe ye mugagga nga takuwa bamugamba zize nga ye. Tomanyi mandwa kye zaamugamba ne lubaleze. Yakuzaala naye tekuliko ssente zo. Ssente ze zize nga ye. Kye bali abagagga nga abaana baabwe tebategeera bali awo bibeera binfunfu ebitali mu nnyo magezi. Abantu basaddaaka emirembe eginaddako n'egiyiseewo ku lw'ebintu. Muntu asobola okusiranya ekika kyonna yabeere bulungi. N'asiranya ekika kyalimu, n'asiranya n'ekika ekyandimuvuddemu, n'avaamu abyana nga bisirusiru. Ky'oba olaba gwe obeera olabanga abaana bagundi bakuluma ne babeera bwe batyo nga tafaayo ng'alina ssente embyaleka n'enkyasirula kizimbe kirala byakola kirala naye ng'abaana bali awo nga ng'olabanga atafaayo yamanye ekibaliko. Abangi baba bamanyi ekiri ku baana baabwe. Bangi baba bamanyi bye mulaba mu firimu z'Ekinigeria n'ewalala bituufu. Tibazanya bintu biva ku mwezi. Ky'obola bw'olina okusaba ennyo kubanga mu Yesu mwokka mwe muli obulokozi nti ne baba baakuwongayo ng'obwavu bwo buliko omulala abugaggawalirako Yesu agenda kukuyamba. Nambye nti ne baba baakuwongayo ng'obwavu bwo buliko omuntu omulala abugaggawaliramu Yesu agenda kukuyamba. Zikubera bakulu mu linnya lya Yesu. Temuli mu mulala bulokozi. Ogenda funa ssente beebuuze wazifuna otya. Ky'obola bababuuza naye zofuna ozifuna otya kubanga bo bazifuna bulala. Ne bwe nnaabanga njogera n'omuntu ekisibo kino bwe kinaggwerako omuntu gwe baasiranya bo bagaggawale agenda kubafumuluddwa. Omuntu gwe baasiranya bo babeere bulungi agenda kubateredde. Ne bwe nnaabanga njogera n'omuntu omu nga tusaba essaala zino amaaso gateeke ku Yesu. Peetero n'abagamba tuwalina mu mulala bulokozi temwewaanawaanawo n'omuti muli b'amaanyi. Oba olina ye yakugamba nti ojja kufanga obu nga si ye Katonda. Oba olina ye yakugamba toligaggawala si ye Katonda. Oba olina ye yakugamba nti ekibuga kijja kulema si kya nnyina era si kya jjajjaawe. Njogera ng'omusajja wa Katonda buli kigambo ekikyamu kye baakuteekako nkikumako omuliro. Nze sandibadde bwe nti waliwo Katonda ambeezezza bwe nti sandibadde bwe nti empaka ezinkubirwako mu kibuga zinnyumira. Tebankubirako mpaka mu kibuga nga bagamba nze nsinga obwavu. Bankubirako empaka mu kibuga nga bagamba nze nsinga obugagga. Oba eri ategera ekyeŋŋamba. Eno enjiri oyinza ogitegeera bw'eba yiyo. Bw'eba si yo ejja kugwako nga toggyeemu kigambo n'eki. Bwe bagira bati nga boogera naye tiyasoma. Kitegeeza si za bwa profesa. Sente zennyina si za diguli. Naye tewali yagamba nti natta omuntu. Tewali yagamba nti namubba. Nze olugendo lwange ndwebaliza Mukama gye ntambulidde. Osobola okukekeera ku makya. Ogenda omala wiiki emu ng'otegere nti Katonda yeriyamba. Lugendo lwange lwangu nnyo. Gye nakola ng'obawusiboyi bakyali balamu. Be natembeyanga nabo bakyali balamu. Be nakolanga nabo mu butale bakyali balamu. Oba otegere kyeŋŋamba. Eri ategere kyeŋŋamba. Obulokozi buli mu Yesu. Nsaboddemu amaanyi obulokozi buli mu Yesu. Nsaboddemu amaanyi obulokozi buli mu Yesu. Ogenda kubeera bulungi ne babanga omusajja yakugoba n'agamba genda obonebone togenda kubonaabona ekigambo ky'abantu tekisinga kigambo kya Katonda. Zikubeera bakulu mu linnya lya Yesu. Ekigambo ky'abantu tokireetanga. Peetero yayogerera wano ng'amanyi nti bano abasajja batemu be batta Yesu n'abagamba gwe mwatta ye mulamu muffe era oyo ayimiridde nga mulamu ku bw'oli gwe mwatta. Bwe bajjira bati nga bw'ogera naye tiyasoma. Zikubera bakulu mu linnya lya Yesu. Peetero n'abagamba tuwalina mu mulala bulokozi temwewaanawaanawo n'omuti muli b'amaanyi.
ogamba tebyabatabukira kaawo batunula ne bagaga tukole tutya n'abagamba ate nekino mukitegeere temuli mu mulala bulokozi temulimanga omuntu ne musobola omuyamba kuba nammwe mwetaaga buyambi temulimanga omuntu nti musobola omuyamba kyekyaŋŋaana okubeera baganda bange ne banyinaze b'ensumba ekiŋŋaana okubeera wansi wabi ambuleera ebigamba nti biriko omukulu w'obulokole beetaaga buyambi masikini za Mungu nazo zeekolamu association nazo zigende zirabe nga zifuna ku ssente eziba mu kibiina ky'amawanga amagatte tebabawanga tebeekozeemu ambuleera musooka kwekuŋŋaanya ne mujja obwesige mu Katonda ne muteeka obwesige mu intelligence council mumala kwekuŋŋaanya bwe mwekuŋŋaanya ewamu sitaani ng'abawa ya 2014 Muzeeyi Museveni we yasooka okusayiringa etteeka erigaana ebisiyaga mu Uganda awo bonna aba European Union USAID n'abaki ne bagolokoka ne bagamba intelligence council nti bagisazeeko ebitundu 5 ku kikulu anji olwa Museveni okusayiringa etteeka erigaana ebisiyaga mu mwaka gwa 2014 records tuzirina archives namu abantu abo abali b'ebisiyaga ne bagamba intelligence council nti oli etteeka Museveni yasayiniza intelligence council bagisazeeko ebitundu 5 ku ssente ze bagiwa ku 100 era bwe baalizaayo nga bagenda okulisazaamu mukolo muti yawera waali tewaliwo munnaddiini awoza n'oku bonna baali eyo nga basirise era neekuluno Museveni agenda okumira penal signing nga teboogera ekkanisa eno eriko ekisa ffe twayogera nga ne tumuteeka ne ku pressure ennungi lisayininge sebo tuweeyo ekirabo kya Krisimansi sayininga etteeka erigana ebisiyaga mu Uganda ne bwe yali sayininga ffe twaselebuleetinga noonya abalala obambuulire eri gye balya weegenderezanga nnyo ng'oyingira ekkanisa abamu balya za mu nnyuma ojja bitegeera mpola mpola so si kyangu nnyo si kyangu abantu bagamba nti mwesige Katonda yekka abantu bagamba kale Katonda tumwesige naye ekirala eki so njagala okukakasa abakulembeze mu bitiibwa byammwe bye mwewa nti mukulira obulokole twabaddeyo n'abakulira obulokole ba mirundi ng'ena mu lukiiko twabaddemu saabeegaseeko nazze mu lukuŋŋaana lwa abadda mu bigere bya Evangelist Reinhard Bongi abagala okuleeta kurusedi mu Uganda tuwangule emyoyo mwe muwangule ssente nkwegayiridde nnyo gwawulira enjiri eno toolamu nsabobere wa mwoyo obitegeere agenda okuyamba si muntu Katonda agenda kukozesa muntu naye nga si muntu yakuyambye obulokozi tebuva mu mulala so tewali mu mulala bulokozi obulokozi buva eri Katonda so tewali mu mulala bulokozi lumakinge ebikola by'abatume essuula 4 onyirwa 12 so tewali mu mulala bulokozi kubanga tewali na linnya ddala wansi w'eggulu eryaweebwa abantu eritugwanira okutulokola olw'ekuminisatu awo bwe baalaba obugumu bw'oba obulamu obugumu mu kukkiriza kwo tolina Kristo gwe waafunye Kristo ayingira mu bulamu obwo n'oyogera ng'okimanyi nti leero bandinkuba amasasi naye ng'oli mugumu awo bwe baalaba obugumu buno si bwa kwogera bwogezi wabula bugumu obw'okuyita mu mbeera okukire mu bujulizi gumira ku Yesu guma awo
abatamanyi kusoma era abatayigirizibwa nnyo bwe batyo bakola analysis. Abo tebasoma bamala bona mwena ne baloza tebasoma era batasoma nnyo ne beewuunya ne babategeera ne babategereza ne babeetegereza nga baali wamu ne Yesu. Yesu yekka yakola enjawulo. Agenda kukola enjawulo mu busuubuzi bwo, agenda kukola enjawulo mu marriage yo, agenda kukola enjawulo mu relationship yo, agenda kukola enjawulo mu birooto byo. Ne babategeera ng'ekikoze enjawulo bali ne Yesu. Olw'ekumi era bwe baalaba omuntu eyawonyezebwa ng'ayimiridde nabo tebaalina kyakuddamu. Naye ne babalagira bave mu lukiiko ne basala amagezi bokka na bokka nga bagamba nti kyekyantutteyo Olw'ekumi lwe batutteyo tunaakola tutya abantu bano kubanga bakoze akabonero akayatiikiridde. Ekigambo ekyo kimanyiddwa Yerusaalemi yonna, so tetuyinza kukyegaana. Ekyo kyenkusabira Katonda akukolera ekintu abantu bonna bakimanye, naye n'omulabewo nga naye agamba sirina bwekisiimuula. Ngenda basabira essaala ku Sande nga muzze mu Thanksgiving, jangu ne baasaayi ey'okwebaza Katonda nga yanjawulo ku y'ekimu kya 10 n'ekiweebwayo, jangu ne beguna ngoze kwebaza Mukama, jangu ne bebankuba ekukume nga yansonga ngoze kwebaza Mukama. Naye ngenda kusabira eyandekawo tiyandekawo bulesi, nja kwogera ekigambo kinyumire ku bulamu bwo. Katonda akukolera ekintu omulabewo nga tana bwakyegaana. Katonda akukolera ekintu ng'omulabewo talina bwakyegaana. Kanani bonki gwe yasabira twamugula tona bwokyegaana. Ate abaluddewo mwakimanyera amawulire nga abagwagwa abo nga bakola pulogulamu ezivumirira ezimpita nnabbi w'obulimi era omufe nga bagamba yabagamba nti eka 8 n'ekitundu mu kibuga nga ziri ludda. Naye nga bambi buli gwe bagamba bamugamba kebera woosula tunula ku kkono n'ekuddyo wawerawo wali ebisaawe 3 nga weerere nti wali bambi nga banjogerako nga bwendi omulimba bwendi omufere bwendi omubbi. Kyenava mbaleeta mulabewo nga namaze dde okutalaafiya. Nali nasasuddeko $5,000 non-refundable fee za $, out of millions. I had only paid $50,000 afia non-refundable fee. If we fail, they take that money for nothing. Nenkuulira abanvuma nga bali bweru ne mu nnyumba. Otegeera tulina magezi. Bw'obanna omunnange ng'onoofuna ebintu bya Mukama, amagezi go wandigatadde ebbali n'okkiriza mukkiriza n'osubira kukkiriza. Ebintu bya Mukama tebitwalibwa bakalimagezi. Olunyiri luli mu Bayibuli luga nti abasinga okudduka si be bawangula. Ebintu bino si bya mbiro, si bya b'amaanyi, luli mu mubuulizi. Ebintu bino bya mafuta, ebintu bino bya kisa, ebintu bino bya kusaasirwa mu nyumba ya kitaawo Mukama n'agamba gwe nkugyeyo. Nsaba kikubeeko mu linnya lya Yesu. So entalo teziwumulanga ne nange sizisuubira kuwumula. Titunatuuka mu ggulu. Ndirekerawo okulaba abanwanyisanga nnyingidde eggulu. Eyo tebatuuka. Bo ne Mukama wo bwe bakoma wano. Ndirwedde kubanga nnyina engabo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezigazi. Ataagala ntalo ffa leero totawana kujja ku Sande. Byangenda okusabira ku Sande bigenda kuleetera entalo eriba kali munafuna eba kali busiru. Naye ne baba n'alwana Katonda anaakuyambanga. Zikubira waggulu mu linnya lya Yesu. Anaakuyambanga. Baalaba ekyamagero nga kiri awo
ne bagamba kino ekyamagero kyatiikirira Yerusaalemi yenna ate naffe tetuna bwe tukyegaana. Ne babagamba babakange tibaddamu okwogera n'omutumwa yenna. Peetero n'abaga nti ani nze nsobola okuleka nze nyinza okulekayo tungire tusengete ku Bikolwa by'Abatume Ssuula 4 twakumye ku lunyiriri lwa 16 tugende ku 17 naye kirema okweyongeranga ekyasooka mu mwakikola naye kirema okweyongeranga mu bantu tubakange balema okwogeranga mu linnya eryo n'omuntu yenna ole 18 ne babayita ne babalagira balemenga okwogera n'akatono newankubadde okuyigirizanga mu linnya lya Yesu. Peetero ye Bujingo w'ennaku zino naye Peetero naawe kati naawe kwoli ne Yokaana ne baddamu ne baga nti obanga kirungi mu maaso ga Katonda okuliramu okusinga Katonda mwogere kubanga ffe tetuyinza kulema. It is impossible. Ffe tetuyinza kulema kwogera bye twalaba ne bye twawulira. Omuntu yalabanga ate yawulira nga bituufu aba n'amaanyi. Nze kati mmanyi nti alokola era awonya n'okusinga bwe nali nkimanyi. Nkimanyi nti alokola era awonya era nkimanyi nti asobola okwagala ate n'akwagazisa omuntu n'atuuka ne ku ddala erigamba nti bw'oliba ogenda kufa nze ndifa era tokyankangakanga nti tonjagala kubanga nkimanyi nti waliwo abantu nga bali ku layini nga bagamba Bujingo waafiira waakiriiza enfa ate nga tebasaaga. Bweri ategere kye ngamba. Of course twegerera Katonda baleme okuddamu okuba omulala afa nga nshieldinga baleme okuddamu okuba n'amagezi agannumba. Omusumba wire tumwine ow'embalala Apostle wire tumwine mbalala Holy Spirit Fire Church yayimira ku kitutu wano juzi n'alangira nti buli apulaninga okutta Bujingo afe. Ambanzitira ki mbuliza neiba nti omusajja abakoze eki ntogera bwogezi nabo boogere bwe kibanga ekikukanga kubanga njogera naawe yogerera eyo. Nze nkyaliwo ngenda kulaba embaga zammwe ngenda zirya ngenda kulaba embaga z'abaana bammwe bw'abadde yaddiba ogenda kulaba embaga yo n'ey'abaana bo n'ey'abazzukulu bo n'ey'abazzukulu b'abazzukulu bo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kitwale nkyaliwo siina gyendaga ng'okyayingira kyaki ng'oli ku bigere. Siina gyendaga nteekwa okulabanga ongamba Musumba ekyuma kiikiri wali endabirwamu ekubemu nga kyakaayakana ate ng'ekyo kitandika butandisi. Siina gyendaga. Ababanja Pentagon asa mwe mwagifuna tujja kugizimba engera tugizimbira nnyoko. Ab'omutima omulungi bonna bakimanyi abali naffe bakimanyi tujja kugizimba. Ekyali kisinga obunene Katonda yakituwali ettaka lino ne bwe muneetuga ne bwe nandifudde ku olwo ettaka tuwali yali alitwala wadde gwenzaala. Ettaka lya Yesu teriri mu mannya ga muntu liri mu mannya ga kkanisa lya Yesu. N'abandisigadde b'ekirooto bandikitutte maaso mwanditagaddemu naye bwali nti Katonda tafa yandimusizaawo omulembe. Sinze ensembayo ku kkanisa kyenva njagala mwebaze gwe mmanyi nti alina bangi nnyo nandekawo tulina okumwebaza. Mbabulire bakadde b'ekkanisa ne baganda bange basu Katonda alina bangi asobola okugolokosa omuntu enkya buli muntu ne yeewuunya. Nange entalo zennyina saazimanya
ndoza batufu gwatezaani ndi mwana wani nasomerawa ndi wagwanga ki byonna nange nzireka nenga nti ndoza batufu naye lwaki nga bo basalawo okuweereza sitaani omuntu n'akukyaya neyandibadde akwetaaga kubanga buli munaku aneetaaga amazima ga Katonda nina ekintu kye Yesu kye yamba naye osangayo omuntu nga tana kyakulya nagamba akasajja ako tomulira akasajja talina kyakulya nsobola n'omuliisa nsobola n'omusabira n'afuna ekyokulya naye agamba tomulira akasajja ako noboza nti wabijjawa bigenda okutambula bityo nga bikukira waagundi gye yabijja basekeredde tonkyawa nyina ekikyo ate Katonda yakakasa nti nyina ekikyo nandibadde nafa luli naye nyina ekikyo fuula wali obukyayi bwe bakuteekamu jangu tusabe jangu okkirize Katonda nze simanyi nakumanya nti yeggwe tolowoozanga nti bw'obadde ondogere obanga wankyawa nti bwe naakulaba naakutegeeraga amaanyi sigalina sirina maanyi gakebera mu mutima gwo naawe ali wano nga wazze ng'onkyawa oze kulaba lukuŋŋaana kubanga sande etuuse oze kulya naayogera biki baakutumye obege lokoka sitaani omanyi yabeeranga maaso ga Mukama ng'akyali malayika nga Mukama baatawumula ne sitaani tawumula kati nga tuteekateeka kwebaza ku sande wano sitaani alinawo omuntu nekuledi alinako omuntu nekutivi alinako omuntu baagala kumanya era setuli tegenda kubeera gulugulu kuba baagala kumanya kati oba esande lwe twebaza lwennyini bandibadde basobola okunzitira waawo impossible you missed kulya Mukama engalo ez'amaanyi mu linnya lya Yesu sitaani yakusubwa sitaani yakusubwa takyalinayo omukisa mulala kiŋŋambire neba nti agenda agamba abalogobe waabwe nti bamusubwa kyaggwa akaseera akasigaddeyo si ka sitaani akasigaddeyo ka Mukama tugenda mwebaza okusimbula ku sande okusimbula awo miracle after miracle 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 tosuba sande service y'okwebaza kanalirani jangu omulokole naawe atali abantu ab'emitima emirungi mujje twebaze Katonda ate naawe olina ekyokwebaliza yes kyenkusaba ne bw'oba tojje va mu bintu by'ototegeera toyingira mu bintu bya Bujingo tojja kubitegeera olina ebibyo toyingira mu bantu bakubaganya birowoozo maloka bagikubamu misumaali kati ey'omutaka baamukuba amasasi endabirwamu zaayiise olaba bwe weenenya ng'oluusi wandifudde nga tonuna kyakwenenya toyingira mu bintu by'otategeera olina ennaku ekumala Bayibuli yogera mu Zabuli 34 olunyiriri lw'omukaaga ti omunaku ono yakoola Mukama n'amuwulira n'amulokola mu nnaku ze zonna kwowola Mukama akuggyeko ennaku todisikasinga amasasi ga Bujingo todisikasinga amaka ga Bujingo todisikasinga bizibu ebyali bibadde ku Bujingo naawe njagala koma ku kino Mukama yanfukako amafuta ku lulwo ebisigadde bireke naawe kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezigaze njogedde mu byabo Oluganda bakadde b'ekkanisa n'abasumba anjagala koma ku lulwo koma eno ku mafuta tonyingira mugenda wala okitegedde nyina ekikyo amazima ga Katonda nyina ekikyo ndayidde emirundi eki singa nali sina kikyo bandibadde banyinyudde Mukama ffe yalega nti komawe naye keyandekawo nyina ekintu ky'omuntu keyandekawo nyina ekintu ky'omuntu nteekateeka zigenda kubeera bwe ziti miryango gyakugulawo ssaawa 12 ez'okumakya tugenda kwongeramu tents empya endowoozi erabye endala bazireeta buli kimu kigenda kubeera kirungi nnyo jangu twebaze Mukama ku lw'obulamu bwo n'eku lw'obulamu bwange naawe okyali mulamu nange ndi mulamu eno meeting
egenda kuluma abayaayi okukuŋŋaana kwa sande eno bagenda funa obulumi nga bwe baafuna nga bakankuba amasasi wayitawo eddakiika ntono nnyo emikutu gya ttivi ne gitiima nti ndi mu ICU ne baga nti bwe gaba amasasi ngali mu ICU tukikoze naye bagenda okuddamu ate okwetegereza mu ddakiika ntono nga lwankubya akafaananyi oba yali musawo oba yali ani saamanya yankuba kifaananyi n'akiteekayo gw'omutima gwo ne gukkakkana ate ogw'omutemu ne gugwa ogw'omutemu ne gwennyika akafaananyi kalina ebirungi n'ebibi kubanga ababi bakazanyirako nnyo era n'omutima gwabwe mubi naye abalungi bangi abasobola okugamba nti amiina so njagala ojje ku sande nga toze buzi obulango ozze kulumya abalugo ozze kulumya abatemu ozze kulumya abayaayi ozze kulumya abatirimbuzi era ku sande ng'ozze okwebaza teekateeka ekirabo kyekya thanksgiving ekimu kyekumi bw'oba okirina n'ekiweebwayo bijja kujja nga byanjawulo naye ate jangu era ng'otegese woonootwalira ekikyo Mukama kye yava ndekawo. Create that room woonootwalira ekikyo waliwo kyogenda okutwala. Ngenda kwogerako ekigambo kye nali nfudde nga sikikwogeddeeko ate kigenda kubako ate nga kirungi mu linnya lya Yesu. Nsikubira baggulu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kolagana bulungi n'abagenda okubanga baaza buli kitongole ekikuuma ddembe weekiri. Neebaza gavumenti nti nali ngiise mu myaganya gy'engalo naye kasita Katonda yaggalawo nabo ne baggalawo. Government took immediate action. There is security now. There is divine security and government security. Omubi yakimanyi kati nnyonnyola ggwe naye omubi yakimanyi ate mu details. Lolwekyo togaana kujja naye bw'oba ozze kolagana n'ab'ebyokwerinda. Tokola mpaka zonna. Tutegereganye. So Sunday service is one of its kind, ever is one of its kind. Please, jangu. Tugenda kuteekateeka kye tusobola. Jangu. Tugenda ba mu kusaba na kusiiba. Tetuli mu maanyi ga mmere. Tugenda kwebaza Katonda. Jangu. Kwegayiridde. Jangu. Jangu webaze Mukama akuleseewo nawe olina by'osoma tusebingi. Nnyo. Naye ndyokanga n'ensigalawo n'endaba ensiisira bwe zenkana emyoyo. Era obeerawo ngo abantu bonna bayise bulungi. Oluusi b'osuubira nti bajja kusaasira tebakirinamu na interest kye baagala gwe kufa. Ate b'otosuubira kusaasira ate bagenda kubanga bakulemeddeko. Olwekyo weeyise bulungi yita wakati mu bantu. Waliwo omuwala eyali Kadaama naye amafuta gano gensaba nti favor that attracts miracles like a magnet. Gamutomera favor n'emugwako eyagenda okukola obwa Kadaama ate ne bamuweerera busawo. Wali mulabeko wali eyagenda okukola obwa Kadaama ate ne bakuweerera obusawo. Okay. Oyo nga bwajja oba leero tasobodde kujja nga yeetegekera saavisi ndala we naamulabirawo n'obujulizi tujja bbuwa. Waliwo omuwala wange baamulyako ekifo jangu. Baamulyako ekifo omwaka guli najja mu ofiisi ng'akaaba nze nsinza okukola kifo kyange manya nga bakoze batya ngenza okujja olwaleero ng'akaakati ate yeyakiwanguddeyo ku mirimu gy'akolera. Kampuni ye egenda funa akalango ka bwereere bane mudinda kuyimirira awo musoma mutegereze gawuni yeeyo azitandise eno si yamba geno ya ku mulimu. Eno si yamba geno ya ku mulimu. Mpola mpola yangu wa mpola mpola olabye kwini mulamba kyamagero kyamutomedde tuweeko obujulizi nkujjukira ng'okaaba baba muno mulimu akabaasa akange
oyina eddakiika emu n'ekitundu okwogera ebintu byonna ne biggwayo. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Amanya gange bampita Olugave Batanzi. Sooka okwebaza Mukama Katonda okubanga yanzigulirawo enzigi ezo z'agamba mu 1 Corinthians 16:9. Mukama mwebaza okubanga yanzigulirawo enzigi ezo. Whereby we natuukanga nga nkozesa amafuta Muzeege yanteekangako every lunch hour. Abantu banyanirizanga ne bampanga businesses, and some of them were church leaders. Thank you so much for trusting me with your monies. God bless you. Zaako n'okwebaza Pastor Bujingo olw'okubanga yansabiranga on a monthly basis whereby I could go to his office. Oh God, thank you so much for giving him the second chance. I fought this with him because from January, nakusabira kino ekintu, because January results za 2022 zagenda ofuluma. I was supposed to be the queen, like the queen herself. Naye ekifo ne bakitwala by storms ezaaliwo. Nengende bamuzeeyi nga nkaaba nansabira Amaziga. Bategeeze nti buno bwa queen si bwa beauty context, bwa business. Buno omuntu okubeera platinum winner olina okuba nga okoze. Nakola nenkola whereby bakalama bange bampa ba clients nti nina kuleta 8 bo asettinga targets. Kati kwamanyi wogwa, but through enjiri ya Musumba tosobola kukolera wansi oganedda nina okubeerayo waggulu eyo Mukama gwanteekayo olina okundekayo. So I could work and work and work. Bampa 8 but nalina 10 by the grace of God. So clubs ziba nyingi, abasooka wansi bayitanga ba clans 25. Club eyaddako waggulu it was called Silver nga balina leeta 36. Abaddirirawo baali balina kubeera mu gold nga baleeta 6. Then Diamond nga balina beera 7. Nze I don't settle for less. I worked for the big club. That's why I'm here today. Era Mukama namugamba nti Mukama bw'onookimpa ekifo ekyo njagenda sijja kuswaza nfukamire nkwera obujulizi era ensonga lwaki ndi wano. Sooka okwebaza Katonda okubanga Muzeeyi yamulekawo n'olugendo yalulimu nnyo. Yangamba mwalange fukamira tusabe wali Amaziga ag'ennaku omwaka gugenda kuggwako obulungi. Muzeeyi, thank you so much. God bless you. Mukama nsabako obulamu protecting wamu ne family yo. Mama wange gyali akusabira because sira kyatuuka mukadde n'anvaamu nga takyansobola era nangamba gende wa Muzeeyi w'omuofisi akusabire because the storm was too big. Nga sisobola kyandolinga nzekka. February omwezi najjanga netulanga wali Muzeeyi ngamba agenda okole naye nga gamazima gali nti waliwo wobeera ne storm. Oyagala kugenda ku church weebake wansi okabirire Katonda addemu essaala zo. Ezo yagamba eza Psalms 34:6 nti ono omunaku yakabirira Katonda paka nawulira essaala ze. I thank God that he heard my prayers. Muzeeyi weebalenga nnyo okutusabira wamu ne bakwano bange benkola nabo. Weebale nnyo. Sometimes twatuka nga mu ofisi ya Muzeeyi bange nga alina okusiibulukuka. Bakikubise wala bange mujje kamusooke mbasabire nga sinaba kusiibulukuka. Thank you so much for loving us and thank you so much. God bless you. Kati gwe wasinze ng'engulu eno okusinga kuno wafuniddeko kyekirala omanyi bannayuganda naffe otulaba omudaali nga tuuza mudaali kwabaddeko akantu. That nafuniddeko laptop which is at home and then very soon ngenda kuleta air tickets. You know me, I don't travel that good. Ozisabire then tugende South Africa. Bakuwereddeko olugendo lwe South Africa. That you know you meant to travel. Amafuta nakusanga wali leka nkusabire Katonda akwongere nga bw'ogambye nti you don't work for less. Katonda akuteeke nga waggulu. N'abawala abalala abakulabye bakole sente zikolebwa bukolebwa tebazisabiriza basajja. Akukole bulungi Mukama akuggyemu omukazi ow'amaanyi ekkanisa eno eyagala bannaggaga abawala bannaggaga abalenzi bannaggaga abakyala n'abaami nga yebeekoledde Mukama nga yabakoze mu kkanisa eno. Oli omu ku bo era obeere bannaggaga mu linnya lya Yesu. Amiina. Nti alina keyeerabidde okutulisa buzibu. Banaye mbakubiriza mwena abali eyo
don't lose hope. You feel like, come home. But there's things which I have. It's my Father knowing everything. Nze wentuukeyo omwana wajjawo ng'agenda tunashoesa gamba Rozi waite tetusobola gendawo because bamanyi nti nsaba okuba kusiba n'ensiiba weziba overnight n'enzijjamu. I don't miss services nemba ndi mu field nga nteeka akaledyo kange nga nsaba era kira nti wampa appointment during lunch time gamba ngenda sooka kusaba from 1 to kindly put me at 3:30. So bamanyi nti omuntu gwe bawa ssente zaabwe musabi. I always pray for my clients. Me, I don't work on every first day because the supervisor I'm dealing with a person and on Katonda. So clients never out of the blue. Clients never kunonya. The number. Let me call you. Never kunonya nenga trust. To all ladies, all the young girls. Why never quite so much for again? I'm a bank at your banking. You see the receipt of what a receipt. That's why we should never have the Katonda. See, because then you think, because then you make a mean 6 years and soon be the one. And I have to be where's the Katonda? Where's the Katonda? Obulumi one of the tambours and I could Bible is in your but like I don't know. The Bible and not young as we man so many names they services where I'm you if you are one day. So Buluwabango osaba no omutwe go kuteke mwechawandi but list ne baba yogedde binna olunakuteka mwekimu kisabire mukko Katonda one day will answer your prayers at on a very high speed. So that's all, but I advise you all. Guys, please contribute. So all those things I used them last year. Muzaga malwa abantu webateba inokuwa yese wayo akakasente ko wayo kalika amafuta gaako zero nanna bikozesa era all my colleagues bane sichangu kubera nambe nga muri over like 900 people wabera Katondo ali kubulamu wabe we are over like 900 agents but to be number 1 the competition reached to be stiff ngona ntwala nunanenga mukama I must be this mzee ya kisabira mama wange akisabira I must be number 1 24th wale wa service I missed it out just because my relative had given an appointment nga mukama services on us missing amana eno yeso sine mukama nsabo jimpere mu bujulizi wa disibaddeewo. It was 24th December kale service yo yanuma mutwenga ne mukama kasomba demo ekintu kyenna kusaba era I closed up a client. She was my relative. So, obulamu bwamwe butambulize mu byawandiikibwa mubisabiremu on a daily basis. Katonda jabaviro nga nange bwe yanviirayo. I'm young but I'm rich. That's what I can say by the grace of God. Akole bulungi Yesu yanga rich lady. Amina. Alino tusuubize. That by the grace of God, I believe one day will come with a person. Is not there yet? No, but I'm praying, sir. You are young and rich. Young and rich. We again is and I promise you bring for you the right person. I will not disappoint. I will not disappoint you. Yes. But I will not disappoint you. But I will not disappoint you, I promise. Because on the once zero, but through your prayers and anointing me. So I can't disappoint you, I promise. Bavubukamu bw'owulira nga takujjaamu noonya size yo. Manya size yo. Tambula mpola. Kale mukubireko omungalo mutwale eri ennugu. Kale akasaba birimu byonna byange. That's your message. That's my Uncle Simon. Uncle Simon, thank you so much for that. Simon nshimye. Jangu okima ebyo by'okubanza ensawo ebuzaabuza.
Uncle Simon yishimye yatera omutemera pasi nampitako nga abadde alemereddwa. Sigenda kajjayo. Wamma gwe nagendayo okusabira maama wo. Yes, you came with Uncle Simon. Kazimbira maama wake ennyumba ku kyalo etemya butemya bweti. Nga bagamba mu kulabirira abazadde bo mulimu omukisa. Nebuuza Simon yafunye zaaki ekiriyo. Wamma gwe najja naye. Wajja naye wamma misobo nambagala nga nawe bwenkwagala because Uncle, God bless you. There is something which you did for me and it attached my heart. Thank you so much. Let me disclose it. I'm sorry. Thank you so much for being there for my spiritual father when he was at his lowest. God bless you. No brother. No worries. Tiyaliwo bubezi nga ndi mu bizibu. Ye muganda wange. Tiyaliwo bubezi nga ndi mu bizibu. Abo bonna bolaba bo baganda bange. Bano be baganda bange ddala. Yesu bamukima agenda abeere mu beewaabwe ne mugamba nti mu betusibye nabo wano obedda